Florence Nampija ne Ahmed Lubowa, director wa Aromantic Entertainment munange bekoze obusolosolo ku birthday akatambi ogenda kubanga okafuna masaawo Badi Black ayabize ebyama ku bebe kulu banange ebintu biteesiza ddala Bruno K naye mwina masaawo Ziza Bafana avuddeyo obusungu obw'ekitale nnyo n'alabula omwami General Muhoozi akatambi nako ogenda kubanga okafuna masaawo mbwe kimala bakoye n'ebyala ogenda kubanga ate obifuna wano ku Suvia News Extra Felista Superstar wamu ne Fresh Kid bambi nabo mbayinanga ate batuusa okusaasira eri famire y'omugagga Sudiru oluvannyuma lw'okufiirwako omuntu abadde abalabirira abaweeredde primary yonna nga basomera bwerere mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra mkwano subscribinga era nyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe onsomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka mukubireko akola ku bintu bingi nnyo agenda kubanga ate akulomberedde wamu nange sigenda kulisa omanyi bagamba akataireke ka birthday kakati nonkuleetedde akataireke aka Florence Nampija munange yeekola obusolosolo ku birthday ya Lubowa director wa Aromantic Entertainment munange amuwadde sente begudde emufuba jjukira bana abantu tumaze akabanga nga tugamba babeeri mu kengeri oba mwami na mukyala ate waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga kiraganga abafumbo netubuuzaako Florence Nampija ne munange tubuulire kiki ekiriwo wakati wo n'omukulu ono n'agamba nedde just friend wange naye ayina mukyala we ewaka ne tubuuza n'omukulu yennyini n'agamba nedde just friend wange ne mmwe ababiraba obulaa naye munnewe okusinziira nze nga nsomanyi bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba nze bye nalabye ku birthday Florence Nampija ne nannyini Aromantic Entertainment beerimu akantu ebyaddala nze nga nze okusinziira bye nalabye munange bwe tweyongerayo ne Ziza Bafana onononga naye atabuse n'ava mu mbeera n'agamba nedda ekimala omuntu omujjikirizanya tukesya n'atabuka n'afuuka n'ayogera ebigambo by'ataaliyogedde binono ayina message gy'asindikidde omukulu General Muhoozi oluvannyuma lw'okuvayo n'abakasanga wayina egimuutu eri omukulu Muhoozi Kaine Rugaba ne mutaatawo oba muzeeyiwo General Yoweri Kaguta Museveni twagala bagamba ntukoye enkola yammwe n'empisa yammwe eri bannayuganda abantu abeddembe abafaanana bwatyo okubanga mubayisaamu amaaso ne mutandika okubawamba mu bintu by'ekisaagiriro ne batandika okutulugunyizibwa mulumya famiri z'abantu bano mulumya eggwanga tetumanyi gye mwava kuyingira ggwanga ne kutandika tumalako mirembe butaagala bwenkanya omusajja atakkiriza mukazi we mubuulirako waka agamba kate gali kulaakulana omuntu atawuliriza abantu balala nnaku eruma balanga mu ebintu mubitwalira mu ngalo zammwe mubitwalanga bwe mwagala tetugenda kikkiriza katwambale uniform zaffe ez'abalwanirizi b'eddembe mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala musumulule abantu baffe okuva amakomera gye mubasibidde simanya ne gye mubatadde tetumanyiyo tukivumira kintu kya bulabe gwe Ziza Bafana bwatyo munange bwaweereza obubaka General Muhoozi katusuubire nti munange ajja kubuwulira message yo etuuse bulungi munange naye ebyo nga tubitadde ku bbali munange tweyongeddeyo ate n'amawulire agaabuutikidde olunaku lw'ejjo Uganda yonna eya mutabani w'omugagga okufa Rajvin Rupaleria munange olunaku olw'ejjo nga yakafa abaana be beyalabirira beyaweerera bambi bebamu abasooseeyo okuli Felista Superstar wamu ne Fresh Kid ne munaye nga bamwogerako birungi byere bagambye nti ono omusajja kwegamba abadde taata waabwe abadde maama waabwe ng'abayamba mu buli kimu nti ate nga buli kirungi kyonna kyatuukako alina okubayita ne babeerawo so munange bagambye nti bafiiriddwa nnyo omuntu abadde ow'omugaso mu bulamu bwabwe ate ye omukulu Frank Gashumba ye munange avumiridde abakola enguudo agamba nti oluguudo lumu balukolera emyaka 10 nga terugwanga
era ne yeebuuza ddala kino abakozi b'enguudo bagenda kwoza batya omusango nti kubanga amawanga agamu gaba galina oluguudo lwe gakola bayisa ku mitimbagano ne bayisa ku mativi ne bagamba nti oluguudo bwe luti ne bwe luti munange twatandise okulukola omuntu yenna oba oyitawo n'obwegendereza gamba ka sipiidi kendeeza oba ne baganiriza ddala abantu okuyitawo kuola oluguudo kutuusa ne bakola ki lwe balumalira naye munange Uganda yo emala emyaka n'ebisiibo ng'eri mu kukola luguudo ng'ate terina muntu yenna weetegeezezaako so akubiriza abakozi b'enguudo ti munange bakyuse ekitali ekyo bakyafiirira ddala abantu bangi nnyo nyini ddala kati ate ye Chosen Becky munange avuddeyo n'agamba nti asigadde namwandu bw'eraba abaana bonna be tulaba Chosen Becky munange babadde boona omwami era munange Chosen Becky akabya amaziga n'agamba kati ddala munange taata w'abaana ondeke eddaani abaana baffe bibadde bigambo bya Chosen Becky naye nga bwenkuzaako eno ku birthday boy munange oyo no gwolaba bawangalira mu gete eyo naye so nabo bamanyi okuza birthday naye mama enkuza yaabwe yo ndalamuko ngenda kubanga ate akatambi nkakutuusaako mu maaso awo naawe olabe biki ebibeera mu geto bannange sawo banyumirwa obulamu gwe laba akatambiizi wamma nkongereyo soko veewo ye asigalewo yekka kati hemna isoko jen kati because Becky aba ayimiridde awo sikyo nene aba alina okujja eno ene jange jangoza tingeno like eno jangoza tingeno like jangoza tingeno like asoko jangoza exposure kuziba yambadde t-shirt yawo jangu ne like man, it's the white tea that's spoiled. What just the kill would have been easier. Birthday, dear Sharon. Happy birthday, dear Sharon. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bulamu bwa kiseera munnange ogira n'odigiddamu yadde embeera mbi oli mu ghetto ni mama birthday z'omu ghetto ng'amazzi bagayiwa musono ye birthday boy bumulabye oba temumulabye yenna mu katasalekako musale naye ng'atweyongeddeyo ewaali yanisikiri munnange onono olunaku lw'ejjo yaguddewo edikota e Kenya munange nakugoba yakuweko omwana bo bafuuti soja ba Fangon bagamba nti omuntu wabwe Uganda baali tebamwagala nga bamusojja buli kimu kyonna ekibaawo kugamba nga bagamba aliyani sikini omuntu ne wabanga babonye kudde kasimu nga bagamba baana ba aliyani sikini munange ne batuuka n'okumupagira mbu olukwe luno olw'okumutta ne banajja akatuli mu face koba abaana ne bagamba nti dasooka ove mu ggwanga lino erya Uganda genda kaate e Kenya era munange buno obudde gy'alina nga yafulumiza n'oluyimba olupya naye munange okuva weyagenda e Kenya obulamu butambudde ddala we yabubala omulaba ali mu kuba samaki muno mukubi wa samaki namaze okumulabako munange no yagudde we dikota e Kenya ate oluyimba lwe yakubye luli awo we luli kama Luganda na Luswahili naye munange oluyimba lutambulire ddala kale we tweyongerayo munange toddeyo ne weesibako stress olengera abantu abanene bebaddawo n'asanyuka n'aligidda n'olabye ddala ng'obulamu butambuliza ddala nga we yabubala kati atulogga omuntu eyeesobola ne munange osanga abantu yenna yeetaddeko stress landiro lya manja abaana school fees ng'atambula yeyogeza naye kamukubo nedda funayo kadde odifreshingemu odigiddemuko omubiri gukyamukemu okitegedde ekintu ekyo kale munange bwe tweyongerayo ne mwana muwala ono avuddeyo n'alabula oba tukiyita okwekubira enduulu eri bapasita ababiri abanene muno mu Uganda mbuno munaye bamugamba jangu tukulagule simanya jangu tukubuulire ebintu byo eby'omu maaso yo omuwala agamba nze saagala kundagula katonda wange gwe nnina amaloba nina kisiraani mundeke mbeere n'ekisiraani kyange naye mwe saagala kundagula era agambye singa baddamu mumugamba mpunno biki jangu tukulagule agenda kubaswaza mu lujjudde kuno kulabula waliwo prophets babiri mubadde mu inbox yange for a very long time muli ba prophets banene mu Kampala abantu bangi babamanyi ensi bamanyi bomwagala kundagula njagala okubabuulira baddiya sagala kundagula ebintu katonda bye yatukweka njagala namwe mubinkweke temumbuulira okay mungambye mumpe mbawe namba yange yesimu mundagule bamikwano sagala kundabula sagala kumanya kigenda kubaawo nkya ne bwemba nfancha ekyo mukindekere mukirekere katonda. The next time you come back in my inbox talking about the same goddamn thing, I'm going to put out all the messages ze munsindikira
I'm going to put out all the messages zemunsindikira mbabulire baddiya saagala kundagula saagala sibyagala nze Katonda namulekera obuyinza bwonna njagala Katonda akole ebintu bye enkya bwe mba ngenda kuzuuka nga nfudde well I mean kibeere kyekiri okay temumbulira mbwe enkya ogenda kufuna sente ne wizibanga ogenda kufuna sente ne bubeera bugagga leka buntomere nga sitegedde mba mikwano mulekera okujja mu inbox yange mwagala kunsabira sinoonya bansabira sinoonya bandagula nze siri kadaama sikyabbibwa I am not stupid okay Busimanyi owaayo ofuna omukisa saagala mukisa kino ekiseera nikyentambula nakyo kimmala badiya okay kansubire tutegerekese bamikwano mulekeraawo stop doing this okay stop awo nno we tutuuse ne bapasita b'ennaku zino kati baasazeewo okugamba muntu ku muntu gyawo nkusabire gyawo nkulagule naye nga ddala kituufu oyo aba akyali pasita nange namwe abalokole olwolumu mwegendereze bambi kuba mujja kutomera bapasita abafere kubanga tuyinza kungamba nti oli musajja wa Mukama ate gujja mu inbox yange nkulagule kyogamba nti Mukama yakugambye ojja ndagule bagenda kubaswaza ku luno munange bwe tweyongerayo n'omukolo gwa Sekadaama omwami Henry Muwonge wamu ne mukyala we Nakadaama Kadaama amanya ge ye Grace Kadaama abadde abeera Saudi Arabia ate Henry Muwonge ng'abeera Dubai munange baavuddeyo beesinkana konulairi bamaze emyaka 6 nga beedeetinga naye nga baali tebeerabangako mbu munange olwavuddeyo ne bakola omukolo kati balina ebirabo bye baleese era omukolo gwonna nga gubeera naye maama abantu nga boogeredde ebirabo naye nayinze nga mposimba ekyo kyonna omusajja kyabaleese abasajja bangi balina abakazi naye nga by the way nga tebalina kibaali babawadde si mu bubi nayo abako abatannatuukagana na mutindo gutegekebwa mikolo wabweru mukkirize babanjulire mu mayumba okusinga okulekera abantu ziroosi okusinga okuleka abantu nga baboogerako nga babasekerera nga bafunye abaka abanaku abatatuukagana na mutindo bannange mukkirize mwanjulirwe mu mayumba bannange n'otegesa taata w'omuguwala emikolo gya miliyoni za 2-3 naye gwe n'ojja mu luggya lwe n'oteekamu obuntu bwa miliyoni 3-5 kyokka n'olyoka okuluumulula abantu ekyalo kiramba naye ng'ekyalo ky'okuluumuludde temusobola na kuvaamu bintu bibagumiza ku buko temusobola kyalo kyonna kye wakuluumuludde nga tekisobola kuvaamu bintu bibagumiza ku buko oba bibaweesa kitiibwa abantu abo bonna oba wakuluumuludde baakiddala abatalina kye bakugaseeko abo bonna oba otutte basunzi lwaki temwerondamu abantu 5 ab'omuzinzi ab'omugaso bannange nedda bannange n'oleka ku kyalo ng'omuwala bamwogerako bamusekerera taata w'omuwala ali muloosi kyokka gwe ositudde okuluumuludde abantu ekyalo kyonna okimazeeyo bannange ate mwolesezza nnyo obunaku ne musukka nga wagenze kufuna kitiibwa naye ng'ovoddeyo bakuwewudde eyakoleredde ekitiibwa n'ova ku buko nga wenna owewuse nga wenna bakuyisaamu amaaso nga tewalina asobola kwenyumirizaamu nti omuko yakyadde nga tewali so singa baba bakoledde emikolo gya mu nju ositudde abantu 5 bagenda fumbayo emmere entono decoration tagenda kuba w'amaanyi tewagenda kuba byakupangisa bitenti make-up oyo ow'amaanyi ow'ekitalo sitagenda kukolebwa naye banno n'obapangisiza amagomesi ag'ebbeeyi ng'obuntu bw'olese nange mulimba baswiti si mu bubi ffenna ebitiibwa tubyagala naye gendamu ekyo ky'ojaamu
genda mu ekyo ky'ojaamu okusinga okuswazaswaza abantu. Bannange kaweetha ko keeko. Omanyi munnange bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Kati ono omukyala bw'atyo bw'avuddeyo munnange n'ayogerera omukolo gwa Ssekadaama wamu ne Nakadaama. Bannaye nga ssente y'ekyeyo bagamba tewera. Naye era olina okusiima ku ekyo basajja bangi babedde n'abakazi b'amaanyi nga bakanya kubazaalamu baana. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaso awo nina Bruno K ng'ate munnange yeebaza bonna abaamuyambako munnange okuba ng'ate essaawa zino addamu n'afuna emmotoka. Naye Bad Black alina omulimu gwamufunidde ng'ate wengenda okubaterako maaso awo ng'amugamba omulimo. Munnange Bruno K takumye ku ekyo, yejjusa olw'okuvuma omukyala eyamuzaalira omwana oli bwe yayimbira mbu newe weesoma nnakulyako ddoola. Jjukira yazaala akaana kafaanana bitya Bruno K amaaso entunula. Baanange Bruno K bambi yejjusa agamba bannakola kyaki. Basebo ne bannyabo Tim Bruno K finally emmotoka yaffe eyingiddewo. Njagala okwebaza buli eyatandika campaign. Mama Fiina yampako $10,000, Uncle Kuku yampaayo, Jackie O Webale, Generation, Farida, all my fans bacontributinga ne besimenye baali bangi sente money. Naye ate sente zabadde zibulako nezireeta mukulu wange Amini yampadde balance yenna. Yaŋŋambye nedda olina okuba ng'ovuga. Amini yaŋŋambye leero nina okuba nga nvuga n'ansindika mu bondi. Amini baaba Amini weebale. Ekyuma kino bajja kino tugenda kyoza kiva mu bondi tugenda kyoza. So thank you so much Team Bruno K. Mwebalire ddala mwebale. Tugenda kyoza tukyekeko emipiira tuwano ku 07 tugenda kukola wheel alignment, tutegeke emipiira bamale bajoze nojoza. Yiyo abasubaru munyanirize mu family yammwe wanzize. So thank you so much Team Bruno K. Thank you so much guys. Nyongero bajjukiza 16th May tuli ku Freedom City. So come through. Nenga bana ingadi musanyu. Neso koja chimoro byano kusanya. Wanzi kusanya wa Katonda. Ai mukama Katonda nsabire motoka eno ngitekako omukisa. Era nga nkwebaza mukama okusobozesa abantu bange Team Bruno K na buli omu yakontributize ku motoka eno okubanga ngifunye. Bawe badizeewo bonna mukama bwe yakontributize ku motoka eno. Bawe guno omwaka they will never lack. You're going to bless them. Their pockets will never dry. Mwebale nnyo kibonye obubeereje kibonye accident n'ebyo ebirala bingi nnyo mu ya mukama nibyo byamisabe nga tuyitaliza mu linnya ly'essebo mukama waffe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I love you guys. Bruno K kiboozibozi ye munnange talina wamutomeramu yadde n'akatono kubanga okuva we yamutandika ayongera kumufunamu birungi byereere goge mazima. Manyi waliwo omuntu ayinza okugubambulamu ngalabanga okumye ngalabanga atalina kiddako so kumbi awo wennyini waba akugubedde ate munaye Mukama Katonda waatemera ekkubo. Kati Panda yayogera wano ebigambo Bruno K talina kyeyanyongerako neku biki byali bingi naye nga bwe tweyongerayo ewa Bad Black munnange muyina maaso awo ng'ate ayina Bruno K omulimu gwamufunidde naye nze nga nze siguwagira. Kati gwoba oguwagira osobola okumbulirako awate mu comment section. Munnange Bad Black atakomyeko n'agamba nti Bebe Cool yaliko munne era baapepeya mu mwaka ogwa 2011
bannange Bebeko omuyimbi w'eggwanga waliwo kiyitinga ku Zuwena ne bananga baabasajja baagala Kizuwena mukyala mulungi byonna biina naye Ssaawa Bebekulu yagenda tonzija ku mboozi njagala tukole kampani Bruno tule ku kitimba nkunoonyeza abazungu abanoonya abaana abafukasiti ofuuke spam donor oba mero escort tuvuge emmotoka ennungi kuba bano bannayuganda era tebajja kusima end of that day. Kati abakazi bawo batandise okugamba nga ozaala abaana abalungi kati bagenda tandika kwetega naye buli mukazi making sure nti akusasula. Amajona balina ssente. Ojja funa ebiina mu ssente gyebiri eyo biba ne ebikazi ebirina ssente biba ne namakula ku maaso. Mu business yabulamu shares. Mu business. Wala nze mbeera ku Google. Basajja kyabalabola bane Kampala bayinza okukola tuyinza okukola kampani eyo ya Mero Escort. Oli mugwe Tonix lwakuba kati yakulubuka naye Tonix si mubi. Neba bonna actually even those B2C bonna group nga we bali nani basajja kyawo omulala ekikulu n'abayimbi sibamanyi kati tolaba kati Labadaba akola ki UK mugezi akola omukazi yamutwala bulungi nnyo yajjano n'azannya olava omukazi n'amukuba embaga n'amutwala UK Labadaba yasenguka kiro ku 8 Amajona bagambe ne Gulunedi omwerabidde. Aha, actually mutwininge ne Gulunedi ogwo mulimu agusobola. Tukole kampani, tuwe erinnya enkyange nepandise kampani. Tugiyite Sexton. Tugiyite Sexton. Gabagala okuwadisa abasajja basasula ssente mekama Majona. Omusajja kubanga ogwo omulimu gulimu ssente banoonya akakadde oyingira naye tugiyite Male Sexton Emergency. Abakazi abagala ofuna embuto nga bajja waffe. Buli ayagala emergency. Simanya ndi ku kyeyo ndudde ku kyeyo sibadde na musajja ebisala ajja bisanga ku reception. Nabajja nolese business. Yo business. Nabo omusolo bajja tuyingirira. Ate anayingira ebitundu by'ekyama anaabira mulatya. Olaba ne bamalaya babalema okuteekwako omusolo. Iwala eteyingirire ba Sexton. Tejja bw'okigamba Sexton nze by'okunnyonnyola obindekera njajji registeringa. Males oba tusookiyita male emergency. Male emergency. Kati ffe bali ab'omusolo tubagamba kampani yaffe eyamba ku basajja batalina mirimu naye nga bali very attractive bakola obunyama balungi. They are jobless but they have power in bed. Moto yaffe ebeere Amajona. Moto yaffe yaba Sexton. No money, no honey. No money. No money, no honey. Wajona na less. Ebe Mama John oli very smart. Hey, moto ya Male Sexton ebeera no money, no honey. So cash down. Ogwo mulimu. Bozo ngambe liste erieta kamba wandiike wano. Soko teekeko gwe nga ed teacher. Nga ed teacher, nze Kigundu Bruno ed teacher, Gulunedi ed prefect. Gulunedi ed prefect, Ba B2C bonna group abo bagenda mu group sexy abo tetubaawula. B2C Gulunedi, Nani awo omulala? Joseni Buladi. Joseni. Joseni Buladi is short.
Chosen blood ekisale kye biba wansi kubanga mumpimpi. Waliwo wana mentionings nterako epasi. Epasi ayina olugezigezi tajja sobola bwa sex stone. Agenda sobola akakazi nga ka Japan kajja muteekamu ne kungufu. Kajja Ajala epasi ayina olugezigezi. Kage akola bani. Twatawanya kukyuka nnyo. Okunya. Teka ko Ricky nani? Ate Kasuku. Kasuku ayina olubuto mwana tu. Kasuku tagulwa. Kasuku wa family wa kuwasa. Kasuku wa mikolo. Kasuku wa mikolo. Kasuku wa mikolo abakazi abanoonya okuwasa abasajja babaweesa ekitiibwa mu maka. Batoonye Kasuku bano ekika kinsekerera nabulwa omusajja. Kasuku ng'ayambala ekkanzu nga bamusasula yakibenda naye yandibaddeko naye ayitiye ekyali wansi ebisala ajja kuba kampani agisuula. Ate musajja wange liri pazu. Liri pazu wanaafiira ku mukazi. Wajja kutusiba. Kaki ekikutta maama Jona? Naye liri pazu omuteekeko asaana ebikazi ebijamani. Naye nga Bumbo. Liri pazu. Roja ali bukuwa erinnya ly'omusajja omufumbo abafumbo twaba